abantu balugulanga muno obulamu bwabwe. So kati mwami Kalangwa bwati obulamu bwe yabukola ki bwe yabutambuza kaso kyekireetedde enduulu eno oba amazina embuutu abantu banywa omwenge nga babikidde Kalangwa tebakikkiriza era abamu bagenze n'okuzika kakasa nti Kalangwa gweredde mu ttaka abasinga tebagenze kuziika ku nti nno bonna bamulumiddwa bagenze kakasa nti amazima afudde era gweredde mu ttaka abaana bye boogera ye abadde mulungi eri famire ye mwabadde mulungi ababbidde buli kirungi n'akibaleetera mwali mulina okukaaba ensonga n'okumwogerako ebyo naye temwandayisimeetinga bulumi bw'abantu bw'abakozinzeeko kanso talina bintu birungi byokka byonna byakoledde Kayunga Kayunga talinayo kirungi kankuwadde ekizampu Kayunga we yalonda omukulembeze waabwe chairman wa district Fefeka Kalangwa namubajja kigambibwa yali musaale mukulaba nti obulamu abuvaamu Kayunga bwe yacha ku makya neeronda nga yavuddeko nakwedde wa chairman wa district Kalangwa nga amanyi yakozesa amanyi okakasa nti obuwanguzi bwa nakwedde bumugibwako ne bateekawo NRM awo bwe bazze kalulwa kawedde kulonda umane MP yasimbawo muwala we Kalangwa n'alwana obuwanguzi bwa Nakayunga abutwalira Nantaba yataasizza n'agamba omuwala ono atuwangudde nakwedde gwe babalangira naye Kalangwa tugenda kuba buwanguzi buno era ne bavaawo bubi so kanalabye abaana ba Kalangwa bawuza era omukyalo oyo Nantaba ne muganda Ismail era Nantaba n'akola atya kitammwe ye yaleeta obuzibu e Kayunga mwe mulowooza Kayunga yonna mubadde mu Kalangwa yekka lwaki Nantaba bwadalira naye obutakkaanya ku bantu abali e Kayunga abayitirivu bantu gye bali e Kayunga bangi abalina bizinensi abalina bye bakola lwaki oyo so ebya Kalangwa tusaba Mukama Katonda obulamu obuddako oba oliawo alivufuluma nga ate muntu wanjawulo naye ono version eno gye basosotuwaako eno tebadde nnungi n'akatono version mugyevuma tugyevuma kanso nga tumaliriza Munakayunga abadde alina okuba nga maybe alina obujulizi nti ddala ne kkooti oluusi kwaliwo eyankubidde essimu nankakasa nti ye baamuwa ne kkooti yamala okusala omusango nga ddala gusinga Kalangwa ng'akkirizibwa okuddizibwa ebibi naye buli offisi gye yatuukangamu nga bamubuuza owaayi awo nga we ndi akawogo eno offisi gy'ejozzeemu ye maama ne taata oyagala nkole ki kitegeeza nga ali mu offisi balumba bamutya batya gwe balumba saawa zino waliwo omukisa gwonna saawa zino okulondoola ebyabwe anti ze nkugambye essaawa zino alina court order kati genda mu offisi entuufu gy'olina okugendamu bakuyamba ogyenforcing genda ku poliisi genda wa bigenda kukola naye ate mu njogera zaabwe nalabye nga abaana bano balaga nti they are so close to first family nkubulira ekintu kimu ebintu bino tebifaanagana ekirungi ky'ettaka nze kyendyagalako kino bonna ababba ettaka terisenguka olibba naye lisigalawo eribeerawo kaakati ate jjukira tesobola ddibeerako lyonna obuuyo yagenda nabba ettaka eka 2000 n'omusoke naye era basimyeko efuuti 5 abantu bakakuliriza bannawe bamutadde kati eryo ly'ettaka so singa badde basimye nga ddamu ngeeyo lye tulinako ttono lwakuba abantu emitima tegikola ki tegimatira abantu badde gende baddeyo bateekeyo emisango gijja kuwulirwa bajja funa obwenkanya bateekeyo emisango mu bungi ekirungi kya kkooti ennaku zino webeesobola ensonga z'ettaka ejja ku lokasi ne babisitinga lokasi awali gundi ne baba bagenda okusala nga basinziira ku gundi kubiri ku ground nangu yajja abantu nga balina baziikako dda abafu baabwe bakola batya n'obafuumuula entaana ne baziseeteeza so ebintu byekola abantu bingi tukkiriza nti baba bagenze mu famire ezo omwana zagamba kituufu bo baba bazigulako ne baziwa essente naye ettaka lyaliko abantu ab'ebibanja be baafumuula obufuumuuzi Kalangwa yagobanga bagobe agaana nga eyo basima kojja sorry kanso mbadde manyi nti eyo yenkola weebaereebeera bwembeera nga nyina ekyapa kyange ekirijjeno mu mateeka bwejja n'ekyapa nga kikyo nga kuliko fe ab'ebibanja naye nga kuliko ow'ekibanja etteeka limukuuma ekisooka bw'oba oyagala ettaka
tuulo oyogere naye omusasule akole ki ave woba siki muwe omukisa bw'aba n'obusobozi ye yeegule yeegule ku gwe omulekeko omuwe obwanna ekyapa bwannannyini bwaki obwenkomeredde bino byokalanga teyabikolanga yo yafunanga kiri ekirijjeno kinene nga gyagoba naye gwe weewuunyanga omutuuze najja n'agoba omuntu abadde ku ttaka emyaka 3 naye mmanyanga ono omusenze yali musenze nga yakajja buzimu mu kitundu so mbeera eyo kalangwa bw'atyo naye tusaba Mukama amusaasire n'abaana bano abalungama ekisooka bejjemu amalala bakimanyi nti kitaabu abadde abwaga yakoze ekyo yafudde ate nga eyatutte kitaawe ye Katonda akyaliwo alaba ebigenda mu maaso ali mu bba kuba mutto ekyabalaba olumu Katonda atuggyako abantu baffe ffe tuyige abaana baffe bagamba omanye nti wala atakafabadde w'amaanyi mututte ate ffe naye baana kyo tebakiyigiddemu naye bali mu kubalaata tubakwasa ensi eyalabye kitaabwe akyaliwo alaba kale tetuyinza kuba ntusukka wano wadde mulayi mungi kuba gye twatandikidde awe bali nnyo okubeera nga toba naye baza bannaffe bateekamu kasente aba focus event service bagamba nti beeyune bakolera omukolo gwo gubeere magda bakolera omukolo gwo ate era ofune service ezisingira ddala obulungi kanso ono kimutamanyi ekirala ekimukwatako musajja mulungamya wa mikolo ate era ng'agirungamya mu nkola ennuŋŋamu era entuufu so bw'otooka n'otuwa omukolo gwo gwe ku focus event service kakasa nti tujja kukuwa ba MC abalungi nga bano tubeere ng'ofuna service ezimalayo nyingi ennaku zonna wegamba so banoonye ku focus focus event services ku TikTok olabe biki bye bakola so ng'ate era ennamba z'essimu kwezi ku screen tulina bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti beeyine bakolere branding buli kimu kyomanyi nti nno kitonebwa computer bakikolerako business okuva ku business card kolera maybe business cards stickers banners signpost billboards ebizolaba ennene ku nguudo byonna babikolerako beeyune nabo ennamba ziri ku screen obeere nga ofuna service ngira ddala obulungi kanso neyanziza submission egyokoze era tukakasa nti ofunabaawo n'ekintu kirala kyonna sebo tuwa obudde bwo tube nga tutaanya ensonga otherwise tweyanziza buli kimu kale nange neyanziza sebo tukuli wano olunaku lwali tusingayo mu vidiyo ezijja mu maaso awo for now bye bye